ng'Owekitiibwa Mpuuga yakulembera okusalawo mwene yupi. Nze ng'omuntu yadde muto wange Kyagulanyi simuyinaako busungu. Mubuuza amanye ekigenda mu maaso. Oba takimanyi alina obwetowaze obwebuuza n'akola ekituufu. Mu nsi oweebwa omukisa omulundi gumu okukulembera banno. Omukisa gwe twamuwa eyo tiyali nsobi, bwali budde bwe. Obuddewo bwe butuuka obukozesa ki? Muto wange oyo siyinza okuba muyinako obusungu naye muyinako okweraliikira n'okusaasira. Ategeera nga buzibye, ategeera nga enjuba evuddeyo, ayawa ekitangaala eky'omwezi n'ekyettaala. Obuvunaanyizibwa akyabulina okweyambayamba ng'omusajja ategeere ekyokukola nga weereddwa omukisa okukulembera n'olutalo lw'abajjajjaffe. Nina ono omusajja mukulu oba yagenze muzeeyi Kristo Gerard yabaddeko wano. Jangu wano mukadde wano. Ebigambo bino eby'obukambwe era ebikawanga omususa byayogeddwa Oweekitiibwa Mpuuga ku lukuŋŋaana lwe yabadde akubye wali e Masaka Nnyendo Mukungwe mu constitution gy'ayagala okuba ng'addamu okuba ng'akulembera abantu baayo, wabula ng'ebigambo yabadde abiweereza His Excellency Bobi Wine. Omubaka Honorable Nambooze naye yataddewo dda amaanyi ku Oweekitiibwa Mpuuga, wabula ng'ebyo tugenda kuba nga tubiraba ku vidiyo eno. Nambooze yataddewo atya amaanyi, era lwaki Oweekitiibwa Mpuuga alina okuba nga atya nnyo naddala ku nteekateeka NUP ze yamutegekedde okulaba nti naye wadde ayagala okudda mu Parliamentary yandiremwa oba oliawo. Kansooka enkumyanseekoko ku nnamungi w'omuntu eyeeyiye ku lukuŋŋaana lw'Oweekitiibwa Mpuuga, then tugenda gende wa Honorable Nambooze alumye n'egwengulu okulaba nti Oweekitiibwa Mpuuga ekifo kino takiddamu wabula wa NUP yakikwatemu. Thank you so much. Hello. Happy people. Sinarolina. Happy people. Happy people. Better country. Jemuli. Muntumie. Muli banywangu. Mumaliride. Mwemalenyo. Basana banyemo. Oyo nno y'omu ku nnamungi w'omuntu eyeekulumuludde okubeera nti yeeyiwa wali mukwano gwange Ennyendo Mukungwe omukulu we yabadde ategese ekyoyinza okuyita nga rally oba campaign rally ye okuteekateeka okutandika okuba campaigns mu butongole ng'ayagala kuddamu kukiikirira abantu ba Nnyendo Mukungwe ye ng'Oweekitiibwa Mpuuga. Abantu bakiikiridde emyaka egiwerera ddala 10 n'omusobyo sayidi eno, wabula bino nga biri mu kugenda maaso. Abantu amaaso batandise kubanga bagoolekeza ne bagatunuuliza Oweekitiibwa oba ne bagatunuuliza omukyala Betty Nambooze wakati we n'Oweekitiibwa Mpuuga, olw'ensonga nti Nambooze ye yasazeewo dda nti agenda kubanga ayimirira ne opponent w'Oweekitiibwa Mpuuga, era ng'ono muna NUP omukulu gy'aviira, era nga tugenda kuba tumulaba maaso awo. Wabula njagala tusooke tutunuulire ebigambo bya Honorable Nambooze bye yayogera gye bivuddeko, era ng'ebigambo bino birabika ng'Oweekitiibwa Mpuuga tebyamuleka kye kimu, nga ne muraale eno gye yakubye Oweekitiibwa Mpuuga yakubye emimiro, newankubadde yagambye nti tajja kubanga aweebula Honorable Nambooze. NUP yasimbawo Nabila Nagayi kubwa meya bwa Kampala, kubwa Lord Mayor. NUP yasimbawo Nabila ki? Nagayi kubwa Lord Mayor. Era Elias Lukwago mube yawangula Nabila Nagayi yaliko nga wa NUP. Ng'Oweekitiibwa Mpuuga yakulembera okusalawo mu NUP. Nabila Nagayi
na yavuganya ne Elias Lukwago Elias Lukwago na wangula kwalo yali tamanyi nti nno Lukwago mwana wa Buganda yali akimanyi NUP yasimbawo omusajja bamuyita Lukwago owa Kirayanga nyini timu ya Kirayanga okuvuganya Honorable Ssenyonyi njogera kalulu ka 221 nga Mpuuga ye president vice president atwala wano mu Buganda NUP yasimbawo Lukwago owa Kirayanga navuganya ne Ssenyonyi nganda era Ssenyonyi nakola ki nawangula nekyo tekyategeeza nti NUP yali tekolagana nabo opposition yabo nti yali tekolagana ne FDC Biden nga FDC tenafuuka kireria kye yefudde kati twali tukolagana nabo naye dynamics za political parties zigamba nti ojja kuteekayo ebifo byonna obitimbe constituencies zonna ozikoleeki ozitimbe 300 plus oli ajja asaba agambe nsaba kwesimbawo kira temukoze mukago nti mwegase officially kati gwe omuwagizi woyo omugambe nti nedda ssebo bigambo bya Honorable Betty Nambooze gye buvuddeko ku w'ekitiibwa Mpuuga yali amukubira ttooki ku ngeri ow'ekitiibwa gy'azze atunuulira nti NUP yandibooba olyawo eyina engeri gy'ekoonamu n'okulwanyisa abava mu Buganda wano wabula Betty Nambooze ng'amukubira ttooki si byebigambo bye bimu byokka wabula n'ebirala bingi Nambooze byazze ng'ayogera ng'alaga nti ayawukana ku w'ekitiibwa Mpuuga wabula ow'ekitiibwa Mpuuga mu campaign rally gye yakubye ennyendo mukungwe alina obubaka bwe yatadde mu ttu n'aweereza Betty Nambooze bakireke simuyinaako musango ndowooza alina buzibu Mukama ajja mubeera era sobola mwogerako bubi ekisooka mukyala wa mukwano gwange mwanga kireke ekyokubiri abaana be baana bange nti omusajja omukulu ntambule nga ntyobola omukazi namaka ayina n'abakamwana n'abako nga nwera kulembera bantu mbanje kukyamu ku mutwe nolwekyo ezo ensonga muzitwale nga nsonga za kito naye mweraliikirire nti abaana ba Buganda balina obusobozi ani abaloga n'abajja ku nsonga n'abazza ku nsonga obwe bulabe bwe twolokedde sobola kunyiigira muto wange Ssenyonyi eyeesimbyewo David okwesimbawo n'agwa yasina buzibu gambo eby'owekitiibwa Mpuuga kati nno kavudde ku nnyanjula mukwano gwange kagenze bwe kalina okunyumira mu kifaananyi gw'olaba ye mukulu Ssebina gy'aviira ono NUP gwe yawadde kaadi okwesimba ku w'ekitiibwa Mpuuga ennyendo mukungwe kati omukyala Nambooze Betty Nambooze kyasazeewo okukola wakwambalagana n'Empuuga head zone direct takomye ku kyakubeera nti abadde ng'amuweereza obubaka obw'enjawulo wano na wali Betty Nambooze yabitaddemu engatto n'ayolekera e Masaka era nga Betty Nambooze yeeyamye okunoonyeza opponent wa Mpuuga akalulu njogera ku mukulu Lubowa gy'aviira Ssebina era nga mu rale eyakubiddwa mu kifo kye kimu by the way w'ekitiibwa Mpuuga w'omulabye gy'aviira Ssebina ye yasoose okuba ng'akubawo campaign Betty Nambooze yeewaddeyo era n'awa obweyamo bwe okubeera ng'agenda kuyimirira ne opponent wa Mpuuga NUP gwe yawa kaadi era bagenda kwetwala head zone era nga waliwo abagamba nti okusinziira ku bukulu oba abakulu abatwala ekibiina ki the National Unity Platform be bayongedde okubeera nti bakkiriza Nambooze n'okubeera nti bamwongera empowerment asobola okujja ennyendo mukungwe balabe nga ekifo kino muna NUP akitwala ate ow'ekitiibwa Mpuuga asobole okuba nga adda bali
kino Parliament ekiyingiriramu wa basebo ne banyabo temuli mu kulonda mbaka wa Parliament. Olwaleero temulonda mbaka wa Parliament. Nze ono musajja abadde muwanike Makerere. Sirowooza nti ku bizibu bye tulina mu Parliament ebyokkeera ng'eyawadde ng'alina omukazi eyazadde nga bwe baakubye nga bwe babanja nga bwe baagobye mu nnyumba ng'eyafiiriddwa nga bonna bali ku lubalaza lwo. Sirowooza nti wabaddeyo abamukeera naye kakati akyuse mumukeere si lwakwagala kusaba naye lw'embeera ebateekeddwako. Nolwekyo ebiba bya ssente ono yalisigaddeyo mu mulimu gwe. Olwaleero abantu b'emikono nabagambye temuli mu kulonda MP. Singa tulonda MP nze saali basabye kalulu kuba owe MP mulumpadde emyaka miki mingi ndi wakitiibwa. Once a honorable, always a honorable. Tuli mu kulonda Katonda. Tuli mu kulonda ani? Tugenda mu lutalo olw'okwekolako kye bayita dynasty. Omuntu okujja kuyinza emirembe naye n'asimbira omwo Obwakabaka. Tuli mu mbeera yakwegobako ki? Twagala omuntu wano anaayimirira nange nenyimirira mukono nenamuga nayimirira Sembabule n'abayimiridde Acholi n'abayimiridde Lango n'abayimiridde Mwankole ne tugamba kyekimala kikola. Bigambo bya mukyala Betty Nambooze bwe yalumbye ku butaka era ow'ekitiibwa Mpuuga gyasibuka era gyayagala okubeera nti adda mu Parliament Nnyendo Mukungwe n'amulaga nti ye Nambooze agenda kuyimirira amabega n'owa NUP. Kati nno tebaakomyawo, NUP eyongedde okubanga eyungula amagye. Ewa Betty Bwanika gyava njogera ku Kimanya Kabonera nayo NUP yagaba dda kaadi yaayo era olunaku olwaleero Joel Ssenyonyi olwaleero ng'ennaku z'omwezi 15 Novemba omwaka 2025 olunaku lwa 6 ayongedde okubeera ng'alaga eryanyi n'alaga nti NUP n'ekifo kya Betty Bwanika sayidi eno bakyetaaga okubeera nti bateekawo mubaka owaabwe era gwe baawa kaadi. Sooka olabeko wano. Exactly. Kale kati ye engeri Joel Ssenyonyi gyatuuseemukko wali Kimanya Kabonera mu Kyabakuza Masaka City. Nkugambye eno Betty Bwanika gyava era nga Betty Bwanika ayagala obubaka bwa Parliament obw'ekitundu kye kimu. Kati NUP yagambye nti amaanyi kati katugongezeemu. Leader of opposition wana atuuse mu maanyi okwongera okubeera nti basaka obuwanguzi bwa Kimanya Kabonera constituency oba onfuna bulungi. Kati kitegeeza nti wakati nga ow'ekitiibwa Mpuuga yateereddwako Nambooze sayidi eri agenda okubeera nga atambula ne gy'aviira Ssebina okunoonya ku lw'obubaka bwa Parliament obwa Nnyendo Mukungwe. Ate ne leader of opposition kati ate yeegasse ku Kimanya Kabonera Betty Bwanika gye yeesimbye okulaba nti naye bamukunkubula omukono mu kibya era NUP esobole okuba nga yeddiza obuwagizi bwa sayidi eno. Kati ensonga bwezito bwe zikyakoze eki bwe zikyalabise. Kati banja batandise okugamba nti naye Honorable Nambooze teyandibadde ye n'ateeka ku Mpuuga ekibaati kati uno agenda kuyimirira nawa NUP. Mpuuga musajja munne bwe batambulanga amulesa atya. No. Honorable Betty Nambooze agamba nti ye wakutambula na protest vote, wakutambula n'ebyo ekibiina bye kikkiririzaamu era wakutambula n'abo ekibiina bye kyawandako eddusu. Kati awo nga tuvuddewo mukwano gwange saagala ove ku vidiyo eno. Vidiyo eno tusoose nnyo okubanga tutunuulira ba rebels aba NUP bano bakiisi nti baava mu kibiina
kibiina tekyaba wakad engeri gye bali mu kweyisaamu mu campaigns. Kati katusooka tutalantuke tugendeko ewa Joyce Bagala alina akantu ke yakoze bangi ke bayinza okuba nga tebaatunuulidde. Nga lwaki nkola ekintu ekyo olw'amaanyi g'abantu, people power, our power, kubanga nkimanyidde ddala nti newankubadde nga tebampa kaadi naye omusaayi gwange gwankyukakyuka. Bassebo ne bannyabo wano mu mityano wano nyinza n'obbagamba nti mu ggwanga lyonna tewali mubaka wa paalamenti nga mukazi eyaluzaganyizza nga Bagala. Ndowooza mwanda be butayunja be baatukuba nabo tiyagasi mwaliwo naye mwanda bali mu kwekalakaasa nga nnwanira eddembe ly'abakyala mu kisanja kino 2021 2026 waliwo omuntu yenna gwe mwali mulabye ng'azoganya okuggyako Bagala. Naye nga sikoma na kuzoganya n'ebirala nabyo mbikoze. Bababuulidde motion generator mu parliament, bababuulidde engeri gye nalwanirira emmwanyi n'ebintu ebirala bingi nnyo. Bigambo bya Joyce Bagala ntwatwa. Newankubadde nti Joyce Bagala teyaweebwa kaadi ya kibiina ki National Unity Platform era nga ne His Excellency Bobi Wine bw'agenda emitiyaano eno ebigambo bye yayogera ku Joyce Bagala tebyali biwoomu yadde era nga yalaga nti ono yali alidde mu struggle olukwe n'okubeera nti yali avudde mu line entuufu banna struggle gye batambuliramu here and there. Omukyalo ono yabadde akuba campaigns langi z'ekibiina emmyukirivu teyazitadde ebbali. Newankubadde talina ba NUP batambula nabo. Joyce Bagala alina akantu ke yakoze. Langi yayambadde za red, posta ze n'aziteekako red, newankubadde nga talina ambuleera. Posta ze kuliko mupiira naye era ayambadde red ne langi endala zatadde ku posta. Kati kye yakoze yafunyeeyo abaana bafuutu sooja. Joyce Bagala naye yafunye bafuutu sooja. Ngenda kubanduza I think nkufunireko ekifaananyi. One of the people online tried to mark around that picture. Ngenda kubanga nkikufunira. Kati Joyce Bagala kye yakoze naye yafunyeyo bafuutu sooja be. Okusinziira kwa alipoota eziva emitiyaano eyo bagamba nti by the way ono yakwataganye n'omubaka wa Mityana South mukulu Richard Kizito Lumu okubeera nti bazingako Mityana eyo n'okulaba nti nno bagizza mu mikono gyabwe bitundu 10 ku kine waakyo. Kati wano kino kye mbadde nkugamba Joyce Bagala naye yafunyeyo bafuutu sooja bambalira ddala ovulo ezijjudde ng'ez'abafuutu sooja nga bw'ozimanyi ovulo z'abafuutu sooja ez'emmyufu era ne boots kwe ziri wansi naki. Tho kati bano bafuutu sooja ekyenjawulo kye balina bo tebalinaako bubonero bwa NUP ku ngoye zaabwe oba ku byambalo bino eby'ekifuutu sooja. Tebalinaako umbrella wabula mu campaign nga zigenda maaso Joyce Bagala teyaganye era obwedda akkiriza n'abo balina ziposta nga ziriko Joyce Bagala n'ekifaananyi ky'omukulu His Excellency Bobi Wine newankubadde nga bangi babadde nga basiiga ekifaananyi nti osanga bano tebakyalima kambugu. Kati awo wa Joyce Bagala nsoose n'envaawokko. Njagala tugendeko ow'ekitiibwa omukulu Honorable Ssegona nkugambye nti tusinze kubanga toki tugitunuuliza ba rebel MPs ab'ekibiina ki National Unity Platform bano baŋŋamba nti nno neeyawula ku kibiina ebintu byandibanga abamu ku bo embeera ekyabayonka butaaba. Honorable Ssegona mukamu ku butambi obutambuzibwa ku mutimbagano yagobeddwa. Abatuuze amugamba nti genda ebigambo ebyogerwa mu katambi akaddako ebimu biwemula oba bimansa entungo jawo omwana omuto.
bigambo ebyayogerekerezeddwa Honorable Ssegona gye buvuddeko ng'atandise campaign ze. Wabula ebimu ku bigambo bino ebimukonjerwa abantu gy'anoonya akalulu byamuleetedde okubeera nga obusungu bumulinnya, emitaafu ne gimwerega mu kyenyi, okkakkana ng'alabudde abalonzi n'abagamba kati mumanyi akamanyiiro nsaba kabeere katono. Newankubadde njagala akalulu kammwe ate temujja kunjooga, simujja kunjooga abalonzi, nedda ssebo. Tewali muntu alina betuli njooga nakungoba nga nze kukola ki, nga nze kuba campaign ssebo. Tewaliwo ekitundu mu constituency yange ekikyalina buyinza kukingobamu. Olina obuyinza bungi nnyo obutampagira. Olina n'obuyinza bungi nnyo obutampuliriza. Olina n'obuyinza bungi nnyo obutampa kalulu. Naye mu buyinza obwo temuliimu wadde akabajjo k'obuyinza okuŋŋaana okwogera. Kampeyini zaggulwawo mu butongole. Omuntu kyayinza okuŋŋamba nti tokikola nti ojja wano mu lugya lwange n'okubirawo kampeyini kubanga lululwe lwa buntu. Bigambo eby'Oweekitiibwa Sseggona ng'agamba nti abalonzi temukisussa, temujja kumumanyira ebyo bintu bya kisirusiru. Tugende wa Alan Ssewanyana. Ono ebigambo bye yayogedde ku mubaka munne Engineer Balimwezo paka najje buli eno tebinnamuwoomera oba tebyawoomedde bangi. Engineer Balimwezo avuddeyo n'ayongera okuweereza Alan Ssewanyana obubaka. Abandi bwe baaniriza katono booze ku munye nga Engineer Balimwezo abannyonnyola, ate abalala ne batandika okunenya Ssewanyana nti nedda musajja naawe walimbye nnyo. Tokumanga munno bulema. Tokumanga munno uki lema. Fenna maaso ga Katonda tuli kyekino. Omulema n'omuki n'atali mulema. Nze nafuna akabenje era olw'obulema buno bwe nafuna tekyandeeta okuba nti nfuuka omukulembeze, kubanga ntegera obulumi omuntu afunye akabenje bw'ayitamu. Neŋŋamba kaŋŋende mpereze ng'omukulembeze ng'okugulu kuno kumaze okuvaako, kuno mu accident, kuno okuvuddeko mukulaba kino kipiira. Kiki? Kino kipiira. Leero kambalagire ddala nti kipiira. Mukiraba? Saazaalibwa 20 nedda. Kati oyo yenna agirega kisobola okugwako akaseera konna. Ale kubira Katonda mu ngalo. Engalo za Katonda. Ezokubya zange kweza Katonda. Ezokubya zange kweza Katonda. Nja kutereza. Wawe na chama. Kubira Katonda mu ngalo. Nemisinde nkola ki? Nemisinde nkola ki? Nemisinde nkola ki? Eroli watango bana ngawa. Ah! Let me call them Nambooze, only Nambooze. Ay. Kuno kukugula milioni 7. Milioni meka? Itakuja kuteleza. Milioni meka? Kati pameka bakusobola. Tobola na bayo nena kante kasira. Nzijja tukole enguudo. Abaana bamwe balimo kupuna za accident kutuka ku kino. Gwe olimo kutamanya byempitamu. Taata toyinza kumanya byempitamu. Owakambera nga janzi mbuka buusi kugulu kumu. Embeera eyo sigikwagaliza gwe. Nodde nojeregansi. Novumansi. Tovuma. Atonda tutona mu ki? Kifaananyi ki?
osobole okuwa Katonda ekitiibwa. Kati twali kumwe bagambe nti Katonda yeebazibwe. Nze nkyalina aganga 2. Okitegera bulungi nnyo. Ekikulu obulema bubeera mu ki? Obulema bubeera mu bwongo. Waliwo abadde akimanyi, waliwo n'abangi tebamanyi nti ndi mulema. Bangi badde tebamanyi nti biki. Ekikulu najja kuweereza nakozesa amagezi Katonda ge yampa okuweereza abantu. Maama abadde ayogera wano ayogedde nti ngasizza. Nkoze eki? Ngasizza. Taata Honorable Member of Parliament ngasizza. Maama ayagala obwa Member wa Parliament ngasizza. Najja wano essomero lino ngalina abaana 3 in that range. Naye ng'omukyalo ono n'abasomesa balina omutima ogwagala abantu. Ng'abazadde bandira ne bakaaba. Ne ndinoonyerezako essomero lino. Ne nditeeka mu mutima. Yo ye Honorable Balimwezo Nsubuga automatically nga nnyonnyola emu ku mbeera ezaamutuukako kumutuusa waali. Kale awo ndowooza tusooke tuveewo. Honorable Nabbanja gw'olaba essaawa zino Prime Minister w'eggwanga lino. Kati omukulu Honorable Joel Ssenyonyi alina we yavuddewo obubi ennyo ne Honorable Prime Minister Nabbanja. Olw'akatambi kano soko kawulirize. Osuwale ekavule era wali ekavule njamu balaga tulage kibalama wali ekavule nze oluusi butunuulizeko abantu babadde kibaddamu genda maaso. Katambi ka Prime Minister omukyala Robina Nabbanja bwe yali ng'ayogera ku nsonga za Kibalama era nga nnyonnyolanga Kibalama bwali ekavule. Kibalama mumujjukira bulungi eyabuzibwayo ne gye buli eno NUP emunoonya. Kati Honorable Joel Ssenyonyi kye yakoze akatambi kano yakataddeyo n'ateekako obubaka bwe buti obwabadde obukodinge bw'oyinza okugamba bati bwabadde buweereza bubaka. Yagambye bw'ati, this woman Nabbanja's home is actually located in Kavule, Bataka Zone, Kawempe Division. Kati nga Joel Ssenyonyi mu kuwandika obubaka yabadde agamba nti ategeeza abantu nti wakati mu katambi kano nti Honorable ali mu kwogera bino nti gundi ali Kavule nti ate naye kennyini abeera Kavule. Honorable oba okitegedde zatu engeri gye tubadde kusaidia NRM tumalirize ne NRM. President Yoweri Kaguta Museveni olunaku olwaleero asiibye atalaaga ebitundu 2 oba bya mirundi 2. Abaddeko wali e Busia bye bifaananyi byolaba era abadde mungi nnyo nga bw'olengera awo. This was Busia today. Yes, babadde Busia. Kati President Museveni waavudde e Busia, yes, wanabadde Busia n'abamu ku bantu b'e Busia bwa Busia district wabadde ng'amaliriza Bukedi sub-region okubanga afefetta akalulu k'ekibiina ki the National Resistance Movement. Bw'amaliriza wano ayolekedde bitundu bya Busoga. In fact leero lwatandise Busoga era ng'atandikidde Bugiri. Atandikidde Bugiri awo. Campaign ze Busoga wali e Busia abadde amaliriza Bukedi sub-region. So ayolekedde side yene eza Busoga wano natandikidde na Bugiri oba atandise na Bugiri era abantu be bamwaniriza in full force oba mu maanyi ag'enjawulo. So akyayongeraho kubanga atalaaga n'okuba nti asakira ekibiina ki the National Resistance Movement obuwagizi n'okulaba nti asobola okusagula nese kusagula yenna nti addemu okukulembera bannayuganda nga president w'eggwanga lino. So that is it. Byebyo bihappenings olunaku olwaleero. Tugende mu sports tumalirize. Uganda Cranes oba Uganda Cubs. Omanyi eno ye tiimu ya Uganda ey'abaana abali wansi w'emyaka
17 oba under 17. Tiimu eno eri mu World Cup wabula buli lunaku olukya eyongera kubanga ekola byamagero. Yes, tiimu ya Uganda eyongera kubanga ekola byamagero mu buufu obumu oba obulala. Era ng'ekyamagero kyesembyeyo okuba nti ekola olunaku olwaleero ng'ennaku 15 Novemba ettiimu ya Uganda yeesoze oluzannya olwa 16 oba gite round of 16 oluvannyuma lw'okuba nti Uganda ewangudde omupiira gwezannya olunaku olwaleero. Ewangudde ttiimu y'abanaffe aba Senegal goal zibadde 1-0 mu under 17 World Cup. Era nga mwana mulenzi oyo gwolaba ku screen amanyiddwa nga Abubakar Walisimbi yateebye goal emu yokka ey'omuzannyo guno. Uganda nemaliriza nga eyiseewo okugenda mu luzannya olw'16 evudde ku round of 32. Jukira Uganda okujja mu round of 32 yakuba France tebabalimba. Kati eno Senegal we tugigwiriddeko tubadde tulina kulya ndye ezo tegubadde mwangu. VAR ebadde nnyingi nnyo omupiira ogwo. Kale katuveeyo eyo. Arsenal mwana mulenzi gwolaba ku screen ye muzanyi w'abanaffe aba Arsenal. Mwana mulenzi ono amanyiddwa nga Riccardo Carafiori. Mwana mulenzi Riccardo Carafiori amawulire agava ku side si malungi, at the same time si malungi eri ttiimu y'abanaffe aba the Gunners Arsenal. Mwana mulenzi Riccardo Carafiori avudde mu nkambi ya ttiimu y'abanaffe aba Italy olw'obuvune oba injury. So defender w'abanaffe bano aba Arsenal Riccardo Carafiori asazeewo okubeera nti ava mu nkambi y'ettiimu ya Italy oluvannyuma lw'okubeera nti alina injury mu kisambi, hip injury. Kibadde kitegeeza nti abadde alina okwolekera paka e London ku Arsenal basobole okuba nti abasawo ebongera okuba nga bamwekenneenya balaba oba anaasobola okuzannya omupiira gwa Arsenal ng'ezannya ne Tottenham Hotspur ng'ennaku z'omwezi 23. Mwana mulenzi ono Riccardo Carafiori ojja kujjukira nti emyaka 23 gyokka gy'alina era nga yeegatta ku ttiimu y'abanaffe aba Arsenal bwe yali ava mu Bologna mu mwaka ogwa 2024 mu July. That means abeera amazeewo mwaka gumu n'ekintu. So mwana mulenzi oyo ojja kujjukira nti yasubiddwa n'omupiira gwa Moldova. Kati ekitegeeza ne match ya Italy ebadde eddako ng'ezannya Norway eyakyana kirenzi kiri Haaland agenda kubanga omupiira ogwo agusubwa. Kati kitegeeza nti mwana mulenzi Riccardo Carafiori bamuwaddeyo akadde okubeera nga awona ate Arsenal egenda kubanga eyongera okubanga emwekenneenya era bw'oba emipiira egiddako anaasobola okubanga agizannya mu bufofanako bwe butyo. Wabula bagamba nti mwana mulenzi ono bamutadde Abayitale lwa nsonga balabye nti singa bamulemezaayo mu nkambi ate ayinza okufuna obuvune obw'amaanyi obusingako kaawo. So Arsenal temutya nnyo Riccardo Carafiori yandiba nti embeera simbi nnyo nga bwe wandigisuubidde. Kale nzikiriza nkutegeeze ku bannaffe aba Honeybites bagamba nti bo omulimu gwe bakola gwa kukolera byakulya eby'abaana abadda ku masomero. Bwe tugamba abaana abadda ku masomero saabo bokka abadda ku masomero wabula n'ababeera ewaka balina package ey'ebyokulya eby'abaana mu line efaananako bwetyo. Gwe bakubire bukubizo bagambe njagala package y'ebyokulya by'abaana abali ku masomero oba abaana abalya ebyokulya. Balina ebyokulya yogera ku daddies, yogera ku binyeebwa, amawogola, yogera ku bagia, yogera ku cupcakes, yogera ku donuts. Osobola okubafuna ku 0709 787508 ate era mukadde ke kamu bw'oba oyagala ku pizza size yonna era ennamba y'emu. Ate era mukadde ke kamu bakola ne cake eza buli mukolo babayita aba Honeybites. Njagala n'okutegeeza ku bannaffe aba Alson Painters UG bano basiizi ba langi era nga balina obukugu mu kusiiga langi era bamanyi ne langi ki egenda ku kizimbe kyo era mu ruumu ki. Tebasobola kuddira langi yandigenze mu kisenge ate ne bagisiiga mu ddiiro ey'omu dining ne bagisiiga mu kinaabiro. Nedda, Alson Painters UG omulimu gw'okusiiga langi bagukugukira
ddala basiiga ebizimbe okuviira ddala ku ruumu emu paka ku makalina n'amakalina gwe bakubira ebukubizo bagambe nti Alson Painters UG namaliriza okuzimba ekizimbe kyange. Infact ne bw'oba olina ekizimbe nga kikadde nga olaba langi yakyo efaanana si bulungi, Alson Painters UG bazze kugonjoola ensonga eno. Bakubire ku 0705 1936 be bannaffe aba Alson Painters UG. Aba Sedi Omusunsuzi lyerinnya eryange yenze aba Sedi Omusunsuzi, yenze atuula emabega w'omuzindaalo buli lunaku era ly'eddoboozi ly'owuliriza ku mukutu guno aba Sedi Omusunsuzi ly'eddoboozi eryo, era ng'omukutu kwoli gwe guno ogwagaliwo. Nagamba nti information yonna gy'olaba ku channel eno tetugattamu kintu kyonna ate tewali kye tutoolamu. Information nga bw'eba eyingiddewo ffe bwe tugikwata ne tugikuwa, kati gwe omulabi n'osalawo ki ekyokukozesa information eyo. Kati kyogenda okukola mukwano gwange bw'oba omaliriza okulaba vidiyo eno, likinga, commentinga ki kyolowooza, mukadde ke kamu subscribinga bw'oba nga omukutu guno oli mupya, ate era mukadde ke kamu sharingira mikwano gyo girabe vidiyo eno ate ne videos endala ku mukutu guno. Agaliwo YouTube channel, mwebale kutulaba.